Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwayo nyagadde mbalage ku ddagala eryo liyitibwa akanoonya. Ako kayitibwa akanoonya. Eddagala eryo nno ddungi nnyo naddala ku ggwe omuntu ng'onoonya mulimo, naddala ggwe agenda mu bifo ebyo eby'enjawulo ng'osaba mulimo. Eddagala eryo kkulu nnyo, liba lijja kuyambako obeera ojja kufuna ekyo ky'onoonya, obeera ojja kufuna omulimo. Osobola okufuna akanoonya ako bulungi nnyo n'okateeka ebbali awo n'ogattako ne mavi ga mukulu naye mugatteko, ofune ne kayaayaana, ne kayaayaana naye mugatteko. Eddagala eryo lyanike likale bulungi, naye lyanike mu nnyumba oba ewava omusana. Bwe limala okukala bulungi lisekule olikolemu ensaano. Ensaano eyo entono ennyo. Funa akazigo, funa ekizigo nga tekirimu ddagala lya abo. Ekizigo ekyo gattamu ensaano eyo bulungi nnyo, n'oluvannyuma beera nga weesiiga akazigo ako gw'anoonya emirimu. Eddagala eryo kkulu nnyo, akanoonya kajja kuyamba ku nsonga eyo ey'emirimu. Buli ku makya bw'oba ogenda kutwala mpapula zo gy'ogenda okusaba omulimo, oba ogenda kutambula onoonya omulimo, beera nga weesiiga akazigo ako nga tonnava waka. Eddagala lino n'obeera tolaamiriza, gwe just kakole bulungi kateeke mu kazigo beera ng'okeesiiga, kagenda kuyamba. Kayaayaana oyo babeere nga bakuyaayaanira, gy'oba ogenza okusaba omulimo babeere nga bakuyaayaanira. Akanoonya ky'onoonya osobole okukifuna. N'olwekyo mavi ga mukulu gw'ofukamiridde oyo ky'oyagala abeere ng'akikuwa. Amavi ga mukulu tegafukamira bwereere, we gafukamirira kye gasaba kiba kirina okugaweebwa. N'olwekyo eddagala eryo akanoonya kajja kuyamba bw'onaagattamu n'eddagala eryo lye nkunnyonnyodde. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.